Kula kusatu tubeera ne Harold KAIJA twogera ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda okusingira ddala mu kisawe ky'ebyobufuzi. Twabuuzaako era tubaaniriza mu program kantwala omukisa guno gwennyini enjozeyoze bannamawulire abakola nga guno gwenkola kutuuka ku lunaku lwabwe olwa kujjukira eddembe ly'abamawulire olwabadde olunaku lw'eggulo mu nsi yonna, era tubeebaza yonna gye musinziira okukola emirimu gyammwe. Mwebale kuweereza ebisoomooza bingi naye tugume tulabike nga tuweereza tukole ogwaffe. Amannya gange nze Tusima Apollo, nkugambye nti tubeera ne Harold KAIJA. Nja kusaba asooka akubuuzeeko ate tutandike program. Nja kutwala mukisa guno okulamusa bannaffe mwenna bwe tuli mu buwambe abatava ku Soul TV. Njagala kwebaza mikwano gyange mwenna abansabira akalulu ak'okufuuka omubaka wa East Africa mu Parliament. Abantu bangi bansabidde akalulu all over the country. Genda okugirayo nayogedde ne gundi nakwenna bagenda Kasagadda yakoze ki yayogedde naye. Njagala okwebaza mwenna mukola omulimu gwa ttendo. Njagala okubasaasira byonna bye muyitamu. Mwenyweze kati wetaaga kusiba wagamba mu beat ezimala nessa twesaaga kusiba bimyu mbagaliza okulaba okulungi. Mikwano gyange awo nambiri ku dream awo ne mikwano gyange ani Phoebe Wandege ya market. Phoebe naye bale mukyala ina saluni yawo naye akera nakola ki kwebali ku mukutu kwebali namwe abala bonna walo yes chairman Sebadduka oyo mba muyitanga mukoddomi wange wano mugundi mu Kagugube. Naye agibeerako wali omusajja affe mulwadde ennaku zino Kigundu. Kigundu mobilizer affe Mityana mukyala we asinga ogibeerako era kankyogere kuba nambuuzanga nti station ya mukyala kati so ne maama w'abaana njagala okuba nammwe mwena oluusi besimanya n'abalala bemmanya tugenda twemanya neyanza. Kale nange mbatumiddeko mbeebaza olw'okuba nti mubeera naffe ne mutulaba ne mutuwuliriza ne mutugoberera. Ate gye tuli ku Facebook, tuli ku YouTube, osobola okuyitayo n'osayo obubaka bwo. Tujja kubanga obulyawo tupanga tufunye akadde tujja kubanga tubutunulako ate tubusome. Mu mbeera egyo atulaba ku Soul TV ekituleese nkya leero kye kigambo kya President Yoweri Museveni mu bubaka bwe obw'olunaku olw'abakozi mu nsi yonna, olunaku lwali lwa Sunday. President Museveni yawa amagezi n'agamba nti bannayuganda mu kaseera kano ng'ebyenfuna byongedde okutabuka bandibadde bayiga kekereza. President Museveni era n'akoona ku kigambo nti Abafirika oba abaddugavu bamanyi n'okwekalubiriza obulamu bo bennyini ne beekalubiriza obulamu ng'oba oliawo ekyandibadde ekyangu bo bokka ne bakikalubya mu mbeera eyo ng'asinziira ku bbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ebyewanise mu ggwanga Uganda, ng'agamba nti ebintu ebimu bisobola osobola okukozesa ekiriwo n'obeera nga tokalubiziddwa mu bulamu. Yayogera ekigambo nti omugati bwe guba nga gugaanyi muwogo nga waali osobola okukozesa muwogo ate nga oba oliawo bw'obufumiitiriza obulungi ojja kuwulira nga ekigambo ekyo kirimu amakulu ate kyamagezi. Naye ate bannayuganda abamu baabitapuse mu ngeri yaabwe ne tulowooza nti katwongere tutemeeteme oba oliawo abantu bongere okutegeera ekigambo ng'ekyo oba oliawo kyekitegeeza. Nyongera okwaniriza Harold KAIJA ebigambo ebituleese byebyo. Embeera eyongedde okukaluba oba oliawo n'obusungu abantu banyiivu. Ekigambo ne bwe kibeera nga oba oliawo kyangu nga basobola okukirabamu okukizimbulukusa ne bakifuula ekinene nnyo oba oliawo. Era neyanzeege nina mukwano gwe gwendi mu kukwatibwa ensonyi ntya n'okumubuuza ntya n'okumuweza kahaayi yafiira maama we nannema okuziika naye nga nali mukakasaamu nkola ki mbonzija olw'eno embeera mwe tukola ki mwe tuli
nabalina invitations nyingi nnyo nerabidde okukusa basahaba bange okubebaza okusiiba kumaliza omwezi gwa Ramadan naye nga bangi bakuyitanga tosobola kutuukayo waliwo abakanga kusubiramu commitment bwamanyanga nti gundi bwaba tuse ku nnaku ng'olwo akumanya nti waliwo akameseji k'omuweereza n'osaaga busaazi ne weebuzaabuza ekyo n'olinda luyite mufunze kati fenna ekigambo yaayi kiva mu kweyiya kati fenna tuli bayaayi kiva mu bayaayi kiva mu kweyiya tomanyi lunaku luddako nokera kumana ogana notunula bwoti oba nkwate lyeno oba nkwate lyeri nobazaga ne kapiteni erya wakati kubaita okweyiya ne bafuuka abayaayi era mukyalo tebaba bayaayi abayaayi era kyovaolaba wabalabanga n'empala enjulifu nga ziba zikaddiye bukaddiye embeera akatoga nti gundi muyesimu yeeyiya kati omugaga taba muyaayi omuyaayi ye bwegambula so kati abasinga awo wetuli olunaku lwa Labor Day olw'abakozi nali waka wa Katikkiro yatugamba musimbe emmwanyi musirike nange nali mu mmwanyi nga nsirise bwe nnoga nga ninze pineti naye bwatuuka ewange so ngenda okuwulira omukulu ng'awa statement efaanana bwetyo kuba olunaku lwa Labor Day kyeki kyetagisa nti babba lutegeera kubanga bayita abantu mu nsi bali mu kirasi ziri ssatu waliwo gye bayita upper class abayinamu si abayinawo abalina abagagga bannagwadda nga ye tasaakira kunoonya sente z'amafuta tasaa kunoonya sente za fees tasaa ngaebyo yabimala kati ate ng'ali ku birala tanoonya sente bw'azimba ennyumba kubanga yagizimba alina n'ennyumba 100 mu Uganda kakati aliguza apartment kunoonyeza mu abalala abatalina wakusula upper class bwe ziba motoka alina zaavuga waka ate alina neza mu bazi taxi oba zirolezi batambuliza ki ebintu kakati ne waddako gye bayita middle class abomakati kati middle class abazungu babataputa America byenfuna abasinga okutaputa abaleta middle class be bantu abakola emirimu ng'egigyo kusooka tubasuubira nga alina degree oba alina level nga ebintu bya kusoma kitegeeza wa armed chair musibataayi ng'asobola okufuna omusaala ogusasula apartment oba okusobola okusasula mortgage kwegenda mu banka n'ofuna ennyumba n'ejja ng'etema ku musaala gwo asobola okutwalaka family ye out ku weekend asobola okugula akamotoka asobola ogendawo ku holiday abe tuyita middle class kakati bayita working class be bali betwayitanga blue collar jobs bano abambala boyinza okugamba abambala z'ovulo bambi bannaffe otusanga beera kubo bosanga bamakanika ng'emirimu gye ayina kukwatako abakola mu masamba abakola mu mafactory bano bosanga ndiki nga batali waliwo byolabakaawo abakakalukanye yes era abo basinga okulwanirira luno olunaku lwa Labor Day mu America emyaka 14 egiise nga basaba babakendereze ku budde obw'okukola ze ssaawa ne basaba waaki tukole ssaawa 8 kuba wakolanga okuva ssaawa 12 paka 12 wano mu Uganda awo kino ekyo tunakituukako abasinga abaana bosaba bakola mu zi factory babakeeza 12 kyova olaba n'okulonda tebayinza kulonda era tebalonda kunaku lw'okulonda ku ssaawa 12 babeera ku duty yes wagguleyo ssaawa emu ye aba ali ku duty we baggalirawo polling session era ye aba akyakola ne batandika okulwana okusaba nga basaba minimum wage kubanga olunaku lwa Labor Day lwali lwakutunira zibayita conditions at work
embeera gye bakolera gyokoleramu nti bwojja wano olw'okubokera nnyo waliwo kakyayi bakuwa ka housing allowance bw'aba akola bamuwa giraavuzi ebyuma nebitamukutula bamuwadde insurance bamuwadde medical bw'aba alwadde bamuwadde gundi kati zimasiki naddala kati osanga bano abaana abeerako abakesis ng'enfufu yonna amiraki amiramire nti embeera y'omukozi gwe lunaku lwalebbali bw'aba mukyala asobola okufuna maternity leave ng'agenze kuzaala so twali badde tusiiga kifaananyi naye nga tuli mu budde nga abasomesa bagamba embeera mbi ng'eri omukungu mu gavumenti nabaga nti amwe temusobola kwekalakasa muli baavu okwekalakasa mbu tosobola kulaga butali bumativu mufunze mbu oli mwavu toyina na right enyiga otutwala ku message ya president yes ndi mukunnyonnyola ebyo bye byali badde biri kuki ku mwanjo kule badde era kyova olaba ab'e Kenya bwe bagee mukama waffe sente zitandikirwako nga sikyali za muswaba nayongerako ebitundu 10 nagamba bongeddeko ebitundu 12 buli 100 walabye nga n'abala bonna bonna nga babuukiraho bawaga ekyo emessage omukozi gyagala okuwulira wano kyekintu ne kya minimum wage Mwai Museveni yakigaanira ddala ne gavumenti ye mbu omusigansimbi ajje atunyuunyunte atwale ssente ze kati ki ekiba kyamuleese kubanga ekiba kyamuleese atuwa emirimu nga mirimu omukozi afunemu yes kubanga omulimu bwe guba tegusobola kukulabirira muganda wange mwanyinaze toli mu kukola kyolimu kirala bagiyita disguised employment nebuzaabuza buki bwebuzaabuza kakati fe ono twadde wano mukulu abatunulidde abakozi naye abatunulidde bambi bajja bakumba bwati ngobalanga n'enjala ebakolaki baluma tebasobola nakugira bwe bati akumba takumba tutunuliddeko munange olembera gye tuli n'abagamba n'abawulidde nti emigaati gya buseere n'abanga oli omukyala Marie Antoinette eyali n'abakyala w'e Bufaransa mu 1779 yes no 1789 mu 1989 bagenda mugamba n'abakyala yabuza bwe kiki mubagamba mbu emigaati giremaganye tubagiremaganye mulye keeke oba giremaganye kakati bw'ogamba mbu emigaati oba giremaganye gwe n'obaga balye muwogo mabega kawo tubaye tetunawulira na bulungi nga tumulindawo ekkomenti ku kya prime minister prime minister bamubuuza nti owaye sabuuni alinnye nti mugende mwozese amapapaali minister of education mabega ye bwe bamubugamba nti munnange abaana tebalina byakulya ku ssomero nti abafune food flask kati ng'otunulira nti ebintu byonna bannaffe bye boogera biraga nti abatukulembera abantu bano bayita ba handlers tebababuulira kiki kiri mu maaso kiri mugenda maaso mu ggwanga ekyokubiri ba handlers baabwe si bakugu okubabuulira kino bwe kiba kiganye tukola tutya kubanga kakati owa sabbuuni owa toyogedde kubanga n'oli amukola mu Uganda ayina abakolayo ne kampuni kirabika naye okusa teyagala kuseera yagala ekola ebbeeyi abantu gye basobola totaddewo incentives ezigiyamba ebbeeyi ekke basigale nga bakola kyategeeza naye ogigambye eggalewo unemployment ng'ogigattako bantu bameka abali mu bizinesi y'emigaati bawerako kakati ogambye nti abantu bagende ku muwogo era kyova olaba ogwo gwe mutwe mu nsi yonna ogwasinza okutrading si mu Uganda mu nsi
omuntu oli akaabye ekifo ky'okumuyamba omuyambeko bw'omusirizaako gwe n'okikola ki n'okikola ndaba nze sigulya kiringa Ssemaka atalya nnyama n'aweera ennyama mu maka ge era ky'ovola bwe nawulira yuzi n'omutawaani aga nti ebizibu byetwetaaga kukolako wetuteeka sente mu byemizannyo n'ebyokuyimba nga kikoze ki ekiwedde kati ekyo kikulaga yagamba abavubuka yes yagandi wano mu Uganda nti abavubuka anti kasookola ku ebyo abavubuka bonna bazanyi ba mipiira avuka kubanga KAIJA waliwo mu communication kye tuyita context no I'm telling no context saawulira ka news bite bw'oba owuliza news bite wagiwuliriza bulungi yes donoonya ki context noyaga nti bwe tujja kukola ki tujja kuteeka sente mu byamizannyo no ngamba kino ekya president yes no ekya nimukugamba kubanga yes no bwe yakinyendaga nti nannyonnyola mu bwe yetakukola ki talya mugaati kakati olw'okuba mbu tokirya tosagiwanga nsonga mbuuze sigulya kubanga bw'omala okukubawo olwali olwo gwe gyogambye context then ngo ate ngo owa kubanga amanyi nnyo okusaaga bw'omala okusaaga ate nga but on a serious note bino wambanga byengenda okukola ki okukola wali bamanyi ntwawadde okuba lwali naye ate wano wakyoge era kubanga awo yakirese nga kihanginga bwe twali mu covid tuga nti otuggalidde gy'omusolo ku bintu bye tukozesa ebya bulijjo amazzi twetaaga nnyo okunaaba sabbuuni amasannyalaze n'ebirala bwe tugenda kweyogerezegana ne banka buli zikola kyenga tujja bikolako twamalako emyaka egyo gyonna nga biri zonna zikyali mu bulago bizinensi mpitirivu okuba tetukola statistics ntuufu bizinensi mpitirivu ezaafa abantu bayitirivu tebalina mirimu bwe butayimbwa bwe bubbi bw'emmere bw'olaba obugenda mu maaso so nti message efaana byo kale n'abagamba mugende yadduse mangu n'agamba abakozi bagende mu parish model for starters ekyo nakyo njagala katono nnyo nga tonagenda ku parish model mbadde njogera context Harold KAIJA nti oba naawe message ya president watunulidde statement gye yakoze yoka nga yo nti bwe mubanga temusobola kugula mugaati nga gwa buseere mulye muwogo bamukozese muwogo yabadde takiwanga alternative yabadde tawa amagezi nti batawabula nti embeera bwe banga ekalubya ebyenfuna bannayuganda bayige okukekereza okozese ekyo kyosobola ekikwanguyira lindako living within our limits, isn't it the message we should be telling our people today? No, and you see, byonna byensomi mu diguri yasooka bansomesa communication nenzirako endala eyokubiri nansomesa okwokubiri nensoma diguri yokusatu nebansomesa communication nensoma diguri eyokuna nansomesa communication era omu eyansomesa communication yomu yesimbyewo nga independent kubuno bwayala Dr. Tibingana mu communication gategerekeka olina okuba enequivocal kuba teyagambye nga kuba yali tekyogera kupinga alternative kuba kirage muwogo mu katale wa bbeeyi ntono nsobola okuyamba abatuuliriza n'ensoma gundi statement yeno yes kanyambe tukijeyo bulungi President Museveni yayogedde mu lulimi oluzungu quote and quote, you know, Africans really confuse themselves. You are crying that there is no wheat for bread. I don't eat bread myself. If there is no bread, eat muwogo, cassava. Muwogo is here. My real worry was actually the weather because the rain delayed. Instead of starting in March, it started in April. So I think as a country, we should plan that in the next budgets, maybe in the other, because this one we are not able to deal with the issue of irrigation so that we don't depend on this weather. Once we do that, for me, I'm not concerned with anything. Uganda has got everything. There's nothing we lack. It's a question of just waking up
even in the next few years, we shall be having our petroleum here, and we have got other energy sources. So all those don't concern us. The only one we can look at is irrigation, because that can cause us real problems. Context. And onjera webe mwana ogwale seka. Komugalinda konzira akawungezi. Dadde enjale nnuma. Osomugalinda konzira ka oninda kencha. Kino tekyawukana muko. No ndi muko akugambye. Kaya tugende tugebya irrigation. Kadage bya bulimi. Nenga abantu bo avudde ku Mugati. Agambye tujja kwogera agamba nti embere ne y'amafuta. Yes, andi agambye tujja kugira mu budget ejja sina kuno ekitegeeza muindekoma oba guli okukola ku irrigation n'ebirala bwe bityo. Okukola ki? Okwetangira embeera. Anti kubanga eyo bubula bw'enkuba. Okulemesa okubeera w'emmere emala bannayuganda. What is the Twitter? Short term interventions. Long term. In the interim ogamba ki? Oh. Bannayuganda beetaaga. Yes, in the interim ogamba ki? Okwanukulwa ku kino. Olwaleero ekiriwo. Jamu yakendedde. Mwaita mukendeza? Abantu ba parkinze ki? Emotoka. Kituufu. Kati w'emmotoka abadde asobola amafuta bwa parkinga. Kyitegeeza asobola boda nga kirya ku taxi. Asobola taxi addawa. Kubigere obuli awo. So you must mukuga tosobola gamba abantu mwanawo n'omugamba linda ki? Oba linda buki abaga nti kati olina omulwadde. Naye KAIJA oli economist. Yes. Message ey'okukekereza mu kaseera nga kano terrelevant. No, isn't it relevant at this time? Ekyo tekwadde kukekereza. Offering alternative. Andi kati nakubuuzizza nti wakiri emmere wadde amafuta tetugalina engano eva Russia n'awalala tetugirina ne muwogo n'amatooke n'ebirala weebiri. Genda obuuze mu katale kugambye muwogo yasinga okubeera kipu. Amatooke mukaga gabadde ga 10. Nyina mukwano we bulijjo kuyida agula nkota. Yakimimi ki? Miera. Gutomayiro liwafunanga invitations ezitamanyiddwa muwendo. Ezaagala okola kugenda tulye ku Idi. Ku Easter naffe nga buli omu toyagala n'oli akikugambeko kubanga otya okugaana si kya buntu bulamu. Otya okumuyita obusobozi tobukola ki? Tobulina. Kinagayo gundi yagenda nti embeera ng'ekonomi tulemeredde. Ye muna Kenya n'agamba mwabansi kambongere kasente mwongera kasente mu nsawo osanga munaasobola okuba bwe muzanyazanya. Ojjukira nti bo baali mu COVID najja n'akwana agamba n'asala ku misolo n'awaiving emirala ate n'abaako ne bawa ne sente subsidies actually mabega kwano ku mafuta. Yes, mu ggwanga erya Kenya. Yes, so nti awo akulizaga nti mukadde wange ebintu biganye. Kubanga olwaleero nga amafuta geyongera kubeera waggulu ne muwogo ayongera kulinya. Genda olabe gwe bayita omuti piisa ey'olukumi. Genda ogye piisa ey'olukumi. Kwayono zaye yalowoozezza nti muwogo talina mu katale. Nti muwogo omujja bukwa luli edda muwogo teyatundibwanga. Kulyasula kiwogo kyange ngenda ole onoli bwajewe simaawo otwale. Wala butwito obuyuni obukupa. Mama wange yabwinanga buyitirivu ng'agaba bugabe ne mungalekera ogaba obuntu obwo. Oli mugaba senga ye oli ajja mukadde n'asima ensawo n'atwala ne mugamba ensawo ya mitwalo 10. Nagamba kiki? Kakati ng'oli kakati kwanga ne mugamba Kampala kyekyafuka ekyenkya. Oli akwata akapupa. Message ya president abantu tebagifunye bubi. Ekyokubiri ye president kyabadde ayotegeeza kyekyo gwe kyolowooza oba no kati twamufunye bubi. Kati ye nga political scientist bw'aba talina solution mu course zaffe nga batusomesa
olwokuba nti tukulagana n'amateeka baleeta ba lawyers ba lecturers abannamateeka okutusomesa amateeka naye mama akataya class bakusomesa nti lawyer bamugamba ati ng'agenda mu court if you have the facts ng'olina ebituufu ebyabaddewo byo byonnyonnyola mu kooti eri omulamuzi bw'oba olina etteeka ku saidi yo zibayita technicalities nnyonnyola etteeka ti bw'oba tolina bibiri era baako byoyogera ofunayo wa client wo alina okukulaba ng'okola ki ng'okolawo musajja yayogedde ye tamanyi byayogedde bakolaki ne waki kubanga buli kyogera ye alaba omulamuzi akola ki awandiika kati na wano gwolooza mukyala nabbanya amugambye ku sabulo tukutuku tugamba ebikola by'amapapaali kiba kitegeeza yabuuza finance nemugamba sirikawo kakati noono bwe yavudde mbasajja be nti omugati tukole gutya aragamba ate gutuleetera omusolo muyitirivu kuba abadde bakagwongerako ne siringi byali 2 bagwongerako gulaka gujjako siringi nga 8 omusolo kati oba olina gavumenti etalowooza yo yennyini kokekkereza kuba kyayitandikidde mu yo nega ffe katukekkereze tusale emisolo buli lwolabaze nga bagambye taxi bills kiba kitegeeza nti gavumenti egenda kwongeza misolo oba kuleeta omusolo omupya wano tebatugambako nti leero bannange olw'embeera bwefaanana kuba wali badola minisita wa finance nti banna embeera nga bwekaye oba n'omukulu kyali baddeko endulu yalivodde kololo n'agamba mbajjidde omusolo ku kino nkendeezezza omusolo mafuta kwenzija singi 16 kakati kanzijeko 600 10 ndujjeko gw'omanye endulu yalivuze nga jjeko 10 olina nti kati wakiri kakadde ku 14 duno 10 ndusigaze kubanga omuntu ekimubeezaawo ffe tugita disposable income ze sente ngomaze okusasula emisolo z'osigaza mu nsawo naawe ogende mu katale weeyagale ne kati embeera weetuuse embeera nzibu kati oli bw'omugamba genda olye muwogo oba kati babadde kekkereza ati gwade kekkereza nkubuuzizza oba kati bwabadde to live within our means tuleme kutunuulira ekinene oba olyawo kyetutasobola nga waliwo ekirala kyetusobola akati ffe otugambye tukole ekyo in the interim nga gwokola ki naye obubaka tebubeera relevant kati communication ebeera bweti kibayita government nga bw'otwadvisinga naawe ngamba nze ngenda kuba nkola kino so ofaultinga president Yoweri Museveni ne government okuba nti tebavuddeyo na interventions but the message was relevant no that was not the gwagiwulidde ng'exciting abantu kwabo political statement must excite naddala nga when you're in charge bw'oba gw'olina obuyinza nga wegambye omwana agamba nti dadde enjala ennuma nosooka n'okwata mu nsawo n'ojjamu kikoyini ekinusu daddi kyenva nkwagala ng'adduka ku dduuka naye ng'omanye ekindazi kyagenda okugula tekigenda mukkusa naye mu interim ekyo okikoze eki okikoze naye bw'omugamba genda weebake tekimalaawo njala eri wali buge gira nga weebase mala okuyitako ku dduka wano ndabe yeebaka alinda kakati ffe bannaffe bo batugambye omwana bw'asaba emmere omwana bw'asaba emmere oba n'asabayo chips nindako n'omugala tegenda olye ku ggoru eryasuzeewo ndaba message engalo gy'oyogedde ndaba ye message ya ogambye eggoru eryasuzeewo nga gyeriri anti ye message ya president gwe muwogo mwina eka sirina nange simwina gwe nasimba muto waliwo gwe nasanga muwogo nga omukazi eyatuna muwogo musiike nga mulungi ne mugamba nfunya kuki komiti era najuzabuza nti bannange muwogo wange atuuseewa nga batusindise okulya omuwogo oyinkubule nemukuga what they call government ekibeezawo government gye tukwata buli nnaku ne tuwa omusolo
tujiwa omusolo etukolera ebyo bitasaa kwekolerako nga Ssekinnoomu oba etukwasizeeko bwe tutuuka nga tulemeredde kyowulira nti waliwo n'ekigambo kibayita relief okudduukirira yes okudduukirira waliwo omwana waliwo waransibaga nti gavumenti where are you wala mu covid n'abantu bayita suubira nga balinze gavumenti ebawe akawunga naye bayita suubira era minisita omu yaŋŋamba KAIJA wabyogera ku TV nga ndowooza toyagala bwa ne mugamba no nze njagala nnyo eggwanga lyange siyinza kwogera ku bantu bye mmanyi KAIJA tutunuulire ensi ezituliraanye ezikozeewo ekyenjawulo nga Kenya mu covid basayininga sente president yasayininga sente eziwerako nzijukira ezisooka zaali 500 billion Kenyan shillings ezaali zigenda okukola ki okuyambako economy okudda engulu nga bw'oyogedde abakozi ku lunaku lw'abakozi yeyalangiridde 12% immediately nga lumu kwolwo lwennyininyini sinze kyagenda boba minimum wage bafetera bagamba gundi minimum wage tetugirina ne interventions endala zazenga akola ze bazenga bakola kumulirana e Kenya ekyenjawulo kiki ekiri e Kenya ekitaliwa ne waffe kasooke ndowooze bwenti President Museveni mubaka bwe ne government ye balaba Uganda actually ndowooza kye bayogedde nti bwe tubeera nga ffe engeri gye tuyina emmere bwe bagamba nti engeri gye tuyina emmere bino byonna shocks eziriwo eza economy tesobola tuaffectinga nnyo ng'abalala bwesobola bakola ki naye ate tuli ku muliraano ne Kenya enjawulo eriki wakati waffe ne Kenya kati ekintu ekiriwo enjawulo eriwo nti bana Kenya level gye batunyako politics etususseeko really gye bayita civic awareness y'abana Kenya eri waggulu bana Kenya amanyi gwe okubeera omukulembeze tomuyamba. Okay. It's not, how do we call it? Toli mu kumugaba buyambi. Ino kuba servant leadership. Oyina kubeerawo obeko by'omukolera. So kyovola buli kiseera bana Kenya bawa accountability. Omusajja n'assuka n'agamba nze buli mwaka nzimba ennyumba emitwalo 5 ajja bamufuna mpola. Buli mwezi twakoze buli kwota najja okuwa accountability bakama bange mulimu ndi mugukola banne mu nsonyi omulimu ndi mugukola. You know, your boss must be seen to be doing something. So kati bana Kenya olokwa ujuzi na Kenya mwetuka ku Kenyatta International Airport wakambuza nga ndaba infrastructure zimbye enguudo n'agamba nano ababbi tubalina ne civil society ya actually corruption mu Kenya yagamba singa tasinga fe ku statistics very doctored okusinzira ku transparency eriwo nti biki omuso okufuna information bino ebintu bingi tubimanya bo wabwe civil society ya amaanyi era nezo demonstrations osiga okulaba trade unions za amaanyi yes kakati tukyewunya abamawulire nebetafuna musaala osigalanga osirika teryakwogerera kyokola okubayozayozeza bwolaba abanamwe badde boogerako tetulina unions tekwetagana kuyozaayoza there's a lot of work to do munnamawulire awulire nga munnamawulire gyakola bamusasula bwafuluma ate mu firudi impisi bwataka ku mulimu bibi negyafuluma bibi so nti bana Kenya civic competence batusingako okutegeera ensonga anti civil society ebitongole byayo tebiriyo mu kukola bukozi sente biriyo kulaba nti bishapinga society biteeka government kuki kubeera ku bunninga kyova owulira climate change mabira abamulwanya futwali wa politician Kenya yali mukyala omugundi wa bya butonde abasomesa feno fe tulina okusituka okuboogerera eri feriyo zikola ki zisituka kyova wano kikwewunyisa nti abakiikirira n'abakozi mu parliament ya Uganda bonna beenaremu actually bali badengana kumbenga na opposition obanga ba independent nga basuka okwongera ensonga z'abakama ne babanga bali be bakama abe tebaliko naye akati olwale bakama abe bali mu state house
kali kyosanga ensonga yo bana abaana bagudde wansi ku kizimbe ne bagwa ekyo kyali baddenga ba MP wa workers nga bonna basituse naye kati bawadde bakolera eri mbwalabu naye ate kubanga bakozi mwana ekimu ekyabatwala eri wano nga kiganye baali badde basa pressure n'ensimbi bakomyawo baali badde basa ne pressure ku bitongole bino ebikola ki ebitwala abantu byani akiyinza okukuleetera obuzibu sirika KAIJA akadde katwala n'ensonga nkulu gye tuliko osose kunenya Bannayuganda nti boli Abannayuganda twandibanga tetuli ku level y'Abannakenya kutegeera ensonga ogenda gwonoonye programs ziri popular ku radio ne TV wane waffe Uganda zibeera za biboozi entertainment n'ebiboozi video businga okutambula bubeera comical ffe ensonga eziri serious Bannayuganda nyinza okugaba Bannayuganda tebali serious Bannayuganda be bantu abangu okukulembera bangu nnyo tujja kweyongera tujja kugenda tuuka mu maaso tubuuze lwaki tuli bwe lwaki Bannayuganda bo beeyisa bwe batyo level negigamba kakati bo Muwogo abamu nga tukidiscuss nga kitegeeza kati abalaba batambuza kifaananyi kyabuga obukozi bwe butya n'omulaye netaba kitegeeza ki what is the gist of the matter kubanga awo twali bali tukola ki nabadde uli kugamba kati bagambye nti bakwate abantu bagende mu parish model ne parish model ogijjukira bagamba yabali abantu ebitundu 39 ebitali mu economy kati ate abali mu economy bw'osindikayo ate emyoga sikutegedde parish model egenze wansi neta si wansi parish model bali bitundu no I think it's more than that ziringa milioni ngana milioni ngabiri ziringa milioni ngabiri but 39% it is 39%. Yeah, it is 39. It's about 20 million. Subsistence economy. Si mu subsistence. Abatali mu economy. Kubanga ekintu ekyo kuba kijja mu 2019. Nedda. Ani nimukakubulire. Gata wali. Yes, mu 2019. Bank of Uganda yafulumya report. Yo actually yagamba na 40 gante abantu ebitundu 4 ku buli 10. Bamala omwezi nga tebakute ku sente ku siringi kati parish model ne bagireeta ngabo berumbye bo banayita 39%. Kakada yini kyewuunya buli ayina kyagamba genda mu parish model nayina business ate kati ate ekyemyoga kubanga ekyemyoga kye kyali kyabo abakolera abamu mu mwega mukolera abamu ne bano bogera n'okuyigiriza sente bazikwata batya kubanga tebatera kuziraba. Ne program yabadde nti okusinziira ku document yayo eri nti basooke basitulabo anti babagirete mu money economy. Yes. Awo tutambule ne kati olwaleero gojowulire buli wa government nga fena akasente olusanga bannamawulire tabagamba parish model. Yeah. Olusanga abo tabagamba genda mu parish model. Kati ebe kyali kirwa kiwa tugamba. Songa ate ffe tetugenda abamu tetujja gifuna kwa abasinga. Yes, no ateka kana ate muyinza okuzifuna. Kwezo kubanga oli bwaba ayagala abajogerera mu basokozziwa naye nga papasi yayo yali aki ya oli atabaddemu atakwatanga ku yes atabaddemu ezo action ne government riskinga n'okuriskinga nega zine zisoka ziyinza n'okufa. Okay, kitegeeza ki ekyo? So no mukino no in this context nti either abantu abatukulembera balina fatigue bakoowu. Yes, no government efuna fatigue era bwe bukoowu. Abantu bagenda ensi zonna ezawanga n'ekkomo kyezagenderera nti abalina executive powers ojja olabe Obama bwera agenda kuwa president ng'omulala yali kijana agenda okumalako emyaka gy'omunaana nga mukadde enalaba envi nga zimusazeeko kakati ate yabuvuddemu ate kati olaba ono muto oli yabadde president. Kubanga obudde bw'omalanga olowoleza ki eggwanga nga bw'ogaawo you are the breadwinner mu makaago. President ne government bebeera nga breadwinner
omulimu gwabwe buli lunaku kusala magezi. Gavumenti eri mbuyinza wane iwaffe Uganda akazito kagiyinza. Yes, kubanga gavumenti buli lunaku nali nyumya n'emikwano gy'ababaka ba parliament nti womaze mu parliament omwe n'omala week nga tolina kyoleese kisalya Uganda magezi kusalya kizibu kya Uganda n'omala omwezi n'omala omwaka n'omala ekisanja manya parliament ekusaze naye oba ogifunyemu akasente naffe oba otusaze ekituufu ekyo obuvunza bwa gavumenti kusala magezi ebizibu by'abannayuganda teri era buli wogamba mbu kino kitugezeeko zezowulya ze balizayininga abali sivo agaba ne mmanye omulimu sikyagusobola nsuddewo olaba naffe mu mupiira luza tezikyajja n'omulaba ng'ajja mu kampani zozala ziri ennene KAIJA meseji ezo zonna gwe tuzigata n'amaloboozi kati agava mu gavumenti byonna obizinga lumu nti eyo fatigue. No, it is kubanga bweba teriyo atula ku muzindaalo abantu yamulaba ng'alina kyasalidde kizibu kyasalidde amagezi n'owokubiri najja n'owokusatu najja ate bamaliza banyiiga mumba tebasako buze tebamaliza nga banyiiga olwabuuza ebibuuzo nga banyiiga kiba kitegeeza abadde alowooza alina kapakinze kapanano kataddewo naye obuuse mukwano gwange Matya Kasayija namubuuza ebibuuzo awo juzi ku nsonga ya pineti nalaba ne mukwano gwange Rama ngenda okulaba luyali yabeeranga jjole agenda okulanga kiba kitegeeza nti kati nze ajoga kati ojjukira mukyala Nabayo kati nze mbagambe ki ngobo ga mwana gwe kati mwana wange genda weba kuba tuyagala kwebaka KAIJA oli mukulembeze tulina eddakiika 2 zokka muna Uganda omwamagezi ki solution eri wakati mwengaba nga gwe n'oludda lwo ffe tulowooza bannayuganda basse ku pressure ku bantu abalina ebyobugagga byabwe basalire ebintu bino amagezi kiddemu abannayuganda basse abantu ku pressure abalina ebyobugagga byabwe gavumenti basembu twagala tusalira amagezi gavumenti erina akaffe nkuwa omusolo gwange baako kyogamba kubanga tosobola kulaba ng'okyalaba abantu batambula mu zikonvoyi gamba gundi yadde atambuza emmotoka 3 kale atambuza egi kali mutegeeza mbu zino zituwummuza bwe muba nga mumusigaza ng'embeera yammwe yo tekyuka naye nga ffe embeera eyo nga tufuukira nzibu baŋŋambye Minister Education agenda kwogerako olwaleero naye amanyi yafunye ripooti eri mu field eri maka we are just thinking ojagenda okwesanga tagikola ogenda okwesanga statement ye abuli enaku lwagundi tugenda kuggulawo balina zibasoma tugenda kuggulawo kale abasomesa mubeereyo ku masomero omuntu owa bulijjo KAIJA embeera eno nange ekalubye bwete ebyenfuna abalala tebamanyi ne bagenda kuzaayo abaana ku masomero omugamba nti abanji kigenda kukyusa ki in the interim in the short term this is how government operates government ziringa omubiri muntu ng'olina omubiri gwoyo bode awakutakula awakusiwa wotakula kati singa mukiremerako gwolowooza omukulu okutuuka okujja okwogera ku peneti lwakuba kyerayagala pressure era abantu banaayongerako kuba tulina peneti nagenza okuwulira bamu enguudo 7 bamuwadde n'okuzimba enguudo naye ng'enguudo kosti ye ze bamuwa nga ziri waggulu nnyo n'okusinga ezikolaki eziri mu gundi so kati omuntu ng'oyo okumugoba mu Uganda eba pressure y'abantu bwe mujjayo ne musirika bwe muti ng'asigalawo nga sente zammwe aye talina wano kayumba kazimba talina baana be wano munze omwana wange anaamukwana oba nze naamukwana nemanya nti ku sente za penalty zifunyeeko sente ezo zonna zifuluma tetusobola kubeera ne capital flight nga sente ziva mu ggwanga etukkiriza okubeera so n'olwaleero nti abannayuganda okuggyako mwe right kembagambako mugende mukole kye tukiyita financial discipline
mwe mwenyini mutandika okukekkereza kubanga olwadde ekizibu waliwo yagenda ngamba naye mbu ne bwokoze ebbali enfa zigenda ne ziggwawo oyinza okwagala obuzebuze mutokoza bwe ziba ntono naye bw'obanga mumuyina emmotoka bbiri awaka mutambuze kati emu tata abaana piikinga ku mukyala oba yakupiikinge bw'obanga oluusi togyetaaga nnyo nga bw'obalaabalamu ng'oluusi kaboda kayinza okukukolera mbadde mbagamba kozesa kaboda abadde bali extravagant nnyo awaka ebintu ebimu nawe ogamba abaana nti kaakati tusobola okunywa caayi ku ssaawa 5 ne tugenda tuli ekyeggulo ku ssaawa 11 ekyo kale ekyo kisinga luusi n'okubeera healthy n'omanya nti waliwo miiru gye mugenze ne mujjawo wetunaafuna financial discipline mwene embeera ebintu biyinza otukaayira abantu emulaba abo abakomitinga suicide oba abetta betta lwakubanga oluusi embeera ebalemera ate yogerako ne ku banno kale kuba abo nayogera ne banno naawe n'omanya mbu kye mulimu oyinza obutetta abakyala temunoba mpulidde gye bagenze banoba muno oyogera naye mwene embeera oluusi ekibanyiiza ate abaami temukuba bakyala nga bagezako bagamba mbu akameeza bagambe nti ebintu byaganye nsaba katonda abankuumire tusinkane ku Lwokusatu Olujja tweyanzeke abatulaba ku Salt TV akadde kaffe kawiddeko ndabyeko bubaka ku Facebook Ekimbugwe mwami Kimbugwe n'abalala mwenna ndowooza tutambulira awo tujja kudda n'olunaku olw'enkya